okwebaza bannamukono abazze leero mu baraza eteekeddwa wano Entaawo. Ekigambo baraza abantu abatuuze betuweereza bwe bajja ne basinkana abakozi baffe aba gavumenti mu departments ez'enjawulo ne babannyonnyola biki bye bakola na biki bye basuubira okukola, n'abatuuze ne babuuza ebibuuzo bye basuubira okuba nti nno baagala bamanyisibwe. Wano Entaawo kitambudde bulungi era twagala okwebaza abantu b'Entaawo, batukoze bulungi era bazze. Ekituufu kiri nti abantu baffe ebintu bingi nnyo tebabimanyi kugenda mu maaso mu ggwanga. Abakozi baffe batukoze bulungi, babannyonnyodde. Okusookera ddala bategedde parish development model, esente gavumenti zituwadde era zetuwa abantu baffe okubeera nti nno tubadde kutya kuba Mukono Municipal Council bwegenda okugaba ssente ezo. Era tubakakasa nti financial yeeno eddende okutandikira yatandise leero, ssente weeziri era abantu bategeezebwa eteeketeeke mu bukiiko bwabwe mu miruka gyabwe basabe ssente ezo okusobola okwejja mu kibwabwe. Wabula era kyalaba ekivuddeyo abantu tubakubiriza basasule abo abaweebwa ssente nga bavunaanyizibwa okuba nti basasula ssente. Kirabise nti abaludde ssente basasula ssente ezo bwe bazisasula tezigenda mu bantu abalala. So kyekivuddeyo tulabye nti ebyobulamu Mukono Municipal Council erina byetuuseeko. Basaba batubuulidde yeta yaffe ey'Eggoma eneetera okuggwa omwezi ogujja, egenda kuba ekoze eki ewedde, era nga n'ambulensi yagulwa eri mu byobulamu era bategeeza n'eddagala mu ddwaliro bweriri. So byonna abantu badde balina okubifuna era twagadde nnyo ebibuuzo ebivuddeyo kubuuza abazadde bamubuuzizza eddagala ddyo mu ddwaliro bweriri tebiringa mu bitundu ebirala bye tuwulira wano e Mukono. Abasawo batutegeezezza nti eddagala weeriri kyekyo ekibadde kisuubirwamu mu bbalaza. Abasawo baffe abakozi baffe okunnyonnyola abantu baffe ki ekigenda mu maaso. Ebirala byebadde twagadde be bantu okumanyisibwa kubanga obuweereza buno obw'ekibuga tetubuliimu ffuuka. Tulina bannaffe aba National Water babaddewo kubanga tusuubira nti bwe tuba nga tukola amakubo n'aba National Water balina okubeera nga basembeza amazzi eri abantu. Ab'amasannyalaze babaddewo bannyonnyodde bulungi nnyo lwaki amasannyalaze gagendagenda era maneja atunnyonnyodde era tulaze nti UEDCL evunaanyizibwa kati ky'amasannyalaze egendagenda mu maaso kulaba nti ensonga n'ekizibu ky'amasannyalaze agavaavaako nakyo kikolwako. So tugamba nti bbalaza zino zigenda kutambula bwezi tubiruka byonna tusobole okulaba nga tufuna ebirowoozo by'abantu baffe okuva mu byalo ebyo okuva miruka gyaffe. Ebirowoozo ebyo osanga abatuuze byaffe batasobola kufuna bakuba abakulembeze baabwe bibeere wano abakozi babeere nga basobola okubifuna direct. Era ne wabaawo waliwo okusiimibwa basiima wateeka okutereeza watereezebwa ekibuga nekisobola okugenda mu maaso. Awo nno tusabira bannamukono baraza tugendeyo. Baraza lwe lukuŋŋaana abantu bakuŋŋaanira ne bawa ebirowoozo byabwe nga bali wamu n'abakozi ba gavumenti. Nga wano Entaawo tekikolebwa era tukyagadde. Olagenda okulaba nti babaddewo n'okuwa emitima gy'abantu nga gyewanise ku nsonga z'okumenyebwa amayumba gaabwe nga balowooza nti Mukono Municipal Council egendagenda emenya amayumba naddala abo abali mu ntobazi. Kivuddeyo bulungi nnyo era ogenda okulaba abantu baffe babadde balina expectations nyingi era nga baagadde nnyo okumanya kiki what they are fate bagenda kumenyebwa tebagenda kumenyebwa. Naye kivuddeyo bulungi nnyo era environment officer n'akiraga bulungi nnyo nti ye tavunaanyizibwa kumenya ennyumba z'abantu era tagenda kukola ki era tagenda kumenya. Naye akoze omulimu gwe ogw'okusomesa abantu baffe okubeera butya basobola okukozesa entobazi ezo nga baluŋŋamiziddwa era nga bagoberedde amateeka. So tubakubiriza abasibe tukubiriza abantu baffe tubakubiriza amagezi agabaweereddwa bagagoberere basabe bawandiike wa tawuni kiraaka kole teryakugaana kubeera na polotiyo ngeri mu lutobazi naye ndowooza enkozesa y'olutobazi oba ekifo ekyo yolina okuluŋŋamizibwa eri abagwe. So ebyo byonna bivudde era ne bannyonnyoka. Tusuubira nti nno obufunda bw'obudde abantu basobodde kunnyonnyoka bulungi.
tukimanyi bulungi nnyo divisions ezitunaanza okuyola kasasiro municipality effe ogwaffe twagala genda mu maaso nga tukolagana n'abakulembeze mu byalo okulaba nti basomesa ensonga y'okulaba nti kasasiro abantu baffe abagibwako kyekisooka, ekyokubiri abantu ffenna tubeere buvunaanyizibwa bwaffe ng'abatuuze mu kibuga kino Mukono okulaba nga tumanaginga kasasiro okuva awaka. Kigambo ekyo kikulu nnyo singa tunaayigira engeri y'okumanaginga kasasiro ne tutabeera nga tumumansa bumansa mu kibuga kino kubanga n'amateeka batulaze ffe banyini ffe tuvunaanyizibwa okulaba nga tulaba kasasiro engeri gyakuumibwamu gyateekebwateekebwamu naye nga ffe Mukono Municipal Council tusazeewo nti abantu baffe abakugu baffe bagenda bulungi nnyo okulaba nti basomesa abatu okulaba nga tebamansamansa kasasiro, tuteekewo n'ebifo ebyenkalakkalira oba tuteekewo n'abantu abagenda okulaba nti balondoola okulaba nti abantu baffe basuulasuula kasasiro bifo ebiteetaagisa. Ebyenjigiriza n'ayogera era n'akisaba nti eri abantu abalina ku mataka batuwe ku mataka tuzimbe amasomero oba tugaziye amasomero. Bannamukono ne bannakibuga mukimanyi bulungi nnyo nti amataka agamu amasomero ga gavumenti we gali, gavumenti si ye yagagula. Twagala okwebaza abantu abavaayo edda ab'emitima emirungi nga Church of Uganda, ekkanisa ya Uganda yavaayo negaba amataka bazimbeko amasomero. Edda abantu kati nga Ntaawo Community School essomero eryo lyazimbwa abantu bakukyalo ebyekuŋŋaanya akasente ne County Council yaliwo ebiseera ebyo nebagatirako nebafuna essomero naye kati ebifo bifunze ate nga abantu beeyongedde obungi. Basewo tubasaba wayinza okuba wakyaliyo abantu abakyalina emitima emirungi ng'eyo nga musobola bulungi nnyo okuvaayo ne mugamba nti Mukono Municipal Council tulina wano ettaka mujje ffe nga Mukono Municipal Council sente tuzirina ezisobola okuzimbawo ebizimbe era abantu baffe basabiddwa bwebaba nga waliyo abakyalina ku bifo ebisobola okuzimbwamu amasomero mu nkola eri spirit ey'okulaba nga tutunula era tusomesa abaana b'eggwanga. Muveeyo mutuwe ettaka tujja kulyaniriza era tujja bawandiikako ng'abantu abazira era ng'abantu abanaaba abazira kubanga naawe ojja kuba olina ketnofaayo by'ogasse okusomesa n'okulaba nga Mukono ateekula kubanga abaana baffe ffenna. Naye nga naffe Mukono Municipal Council newankubadde tujja kuba tusaba abantu batuwa amataka naffe amasomero gaffe tugenda mu maaso kulaba nga tugagaziya tugazimba kulaba nga tufuna ebibiina ebimala tulaba nga tulina entebe ezimala kulaba nga abasomesa balina we basula okulaba so amasomero ge tulina mu bitundu byaffe twagala kulaba nga aga gavumenti ekisooka nga bagazimbye ku mutindo buli gwennyini ogumala. Amasomero gaffe okulaba nti galina abasomesa, amasomero gaffe okulaba nti gatweyagaza omwana w'omunaku omwavu atasobola amasomero ga ssente nnyingi asobola okugenda n'afuna okusoma kwe kumu n'oli ow'essente nnyingi wasobola okusoma ki.